mulowooza mukulikeyo naje muyise mukulikeyo naje mutambulidde amanya n'eddoboozi bamita King Fadi Uncle Bin de Lastiboni omukeza akeza abakezo kero ogenda okukola kibojjera ku lwakyo Simona Nyatumbuto Vision Boys Salongo Incredible Never Challengeable the Expendable 2023 mwana azalo embede kiganda kasabembe kalamba wetera nobangadde emisoto kakamusenene wadde mu njunju oluva kasozi kabugayita akasenyama akasegonje buzibwera nogenda noyite omugenzi kamanye yafa n'omukyala we yafa musora gwa mubojja nokkira mu kiranda wanga trembizi totuuke wa pisula leke tina mujeke weyambukira notukemo mikakumba subula amalibe yaggwamu abaana fetu mulabirira nogabo mwanyi bwe banzika kuberive kampani de Kampala bwe banzika omamba laba bulungi nnyo omulabo gusula kubijja omuzimu musabo the detective omuwandisi w'ebitabo omukuukutivu akatabonga kanofumita embozi kena wandika 2023 kalimu embozi nyingi nnyo lubale ku musumba kasego ku kituuti Yezebeli kajiko na tabula ntandise bulungi nnyo mu sharinge mu commentinge mu likinge mwebale nnyo okutugoberera ku mikutu yaffe omuli MC Uncle Bin YouTube channel yaffe enungi ennyo mwebale kujera likinga mwebale ku subscribinga mwebale ku sharinga ku commentinga n'ogwa mukutu gwaffe guno gwe tuliko ogwa TikTok mugamenti fumite embozi ntandise wenti diguli ya Makula etamugasa gamba ntitandika nze ndiwo okukyusa obulimba okubalaga obulimba ati n'amazima gwe wennyini gwa n'atwala amazima oba obulimba mwebale kutaginga mwebale kusharinga mwebale kulikinga mwebale kugoberera mikutu gyaffe amazima n'obulimba ngenda bibagamba Makula ofunye diguli ku Cavendish University uliriza bulungi nga kyakola ku Soroti go asoko kunona ya kalango ne batuwa n'ebikopo bye twali tunyweramu akalanga ako kali kabbeyi okugenda Cavendish University eyabayindi eyo mukwano wagenzeyo okusoma ngolaga nti osoma wabadde okola kalango wagenzeyo okusoma ngogenze kusoma wabadde okola kalango nekyo vola Dr. Jose Chameleone je yabadde wabadde ku kalango wadde wasomye nebyo wasomye byonna byampewo kubanga yatogenda kusaba mulimu wabadde okola kalango mukyala Makula Susan nantaba sigwe Makula yegwe na Makula Susan nantaba uliriza wangamba bwoti bwe nagenda ku ssomero ne mukyala kana kulya peace eri asoma amawulire ku Sort TV nengenda wali emakerere ku adult education nga ngenzo okunoonya essomero erigenda okunsomesa nenjija ne nkugamba nti bansabye semita emitwalo 5 buli semita bagita batya semita bagita mu luzungu bagita batya bannange bagita batya munjijukize semita munjijukize buli tamu bansabe emitwalo 5 semester webale nnyo buli semester bansabe emitwalo 5 webale nnyo mwebale kunjijukiza Makula nenjija ne nkugambako ngagwe gwe nali nsula naawe era ngambire ku muzeeyo okubanga nterayo ku school fees oba nkutegezeeko school fees anabaganye ebiseera ebimu byesiibe wakanga sifusobodde kujja kufumba mangu nja kuba ndi ku ssomero kubanga omuntu gw'oli naye omutegeeza programu zo Makula wangamba bwoti Katonda akuwadde omukisa nga tewasoma kyokka ate oyagala kusoma ayinza okukujjako Katonda yakulaba nga tewasoma n'akuwa omukisa lwaki osoma oyagala kufaanaanako gaadi ye muvubuka ali ku house of prayer atundanga toza atembeeya teyasoma yagezaako okuddayo n'agamba buzeeyi najja n'amukubamu enjiri ng'ayagala kuddayo okusoma era kyekintu kyekimu kye wagamba gaadi muzeeyi kye yagamba gaadi omuvubuka y'omu ku baaliwo nga waliwo ekikolwa ekyokyebwa bayibuli ng'eyokyebwa eyakuba ekifaananyi najja n'abeetondera waŋŋamba nti Katonda akuwadde omukisa nga tewasoma
kyokka ate oyagala kusoma. Kakati mukyala Makula Susan gwe gwembuuza, Katonda yakuwa omukisa n'obba omusajja omugagga nga tewasoma diguli tewamalako, kiki ozzeeyo n'osoma? Pastor Bugingo, owulira otya nga Makula atikkiddwa ng'abaana bo ogaanyo baweerera? Oli ayinza okuva eri n'abuuza ekigambo eky'obusiru n'agamba woofaaki, ndaba abaana si babo. Mukwano, muleme kubuzaabuza nsi. Pastor Bugingo ze leader. Ofaananako ba leader, kuba toli leader. Susan Makula, diguli gy'osomye tekugasa etya. Osomye eki? Ogenda kunoonya omulimu? Ogenda kunoonya omulimu? Lwaki ku baganda ba Pastor Bugingo tebazzeeyoko ne basoma nabo ne tubalaba? Kubanga ffenna kye tukolerera famire zaffe zikyuke. Ffenna kye tukolerera famire zaffe zikyuke. Abaganda ba Pastor Bugingo bo nga takwatangako TV n'agitwala nga bakola graduation zaabwe wadde birthday. Kubanga bw'okola ebintu famire yo yeeyagaleko ekyuke ku bamanga mwakulira mu nnaku. Kati zino essaawa Pastor Bugingo osanyuse ku famire yo. Bannange, Susan Makula, baganda bo nga tetulabangako nga bakoze birthday party ng'otutteyo gundi wadde opositinze ku gundi zo ku page zo nga birthday party opositinze baganda bo batoobo ne bakulu bo. Kino kibuuzo. Mbuuza. Pastor Bugingo, Susan Makula, ku Soti TV ne ku Soti Media tekuli bakozi balala? Ku social media za Soti Media, ku account za social media za Soti zonna nga tulaba abapostinzeko Makula na Bugingo. Basenkubuge tebakola, Bakayembe tebakola, omwana w'omwami akola ali naawe akola gundi lindirira takola, boliyo Bajeremaya tebakola. Bannange, mwenga mupostingako ddi bapresenta ba Soti Media? Kuliko bapresenta basatu. Bw'otosangako Pastor Bugingo osangako Makula, bw'otosangako Makula osangako Manyina z'akola ku makya. Mwe ku Soti Media tekuli bapresenta balala? Bashira gye bali, Bapavini gye bali. Bannange, bo bakola babeerako ddi ku mitimbagano gya social media egya Soti? Kale eyo tuvuddeyo. Ekkananira ndi teri basumba balala nga tetulabangako njiri ku Soti Media y'abasumba balala. Oba ku mikutu gya social media egya Soti n'egya House of Prayer nga tetulabako njiri y'abasumba. Kubanga munnange mujja kuddaawo mutulimbe. Kyagala mutulimbe. Ffe tuli bantu bakulu, tetukyagetebwa. Tetukyagetebwa. Abalala, abasumba abalala baliwa? Mbo nali nnoonya ffeemu olimba. Kyogamba obulimba bwaggwaawo. Monica, webale kubeerako. Abasumba ba House of Prayer baliwa? Pastor Bugingo gy'ovuddeko wano kakati otambuza akaunti za banka, mobile money, onootereka kuteekako akaunti za sako n'obubiina obutereka sente, onootera kuteekako bulalala obubiina obutategeerekeka. Osaba sente za satellite, oyimirira ku kiruti n'ogamba nti Soti yesinga okuwulirizibwa n'obunene mu Uganda. Soti Media, Soti FM emalayo yonna. NBS, NTV, Radio Simba, Radio Beat,
ezitalina kyaki zo zibeerawo zitya zisolozaawa. Twasonda radio ne TV nakati tenasobola kweyimirizaawo gwasaba ssente za satellite. Lwaki olimba abantu? Bwe twali tugendanga okusasulwa ku sort media twajjanga ne tukola overnight ng'otaddewo ekisiibo. Bw'omanya nti omwezi guggwako nga 31 wajja bwawo olwokutaano olusembayo omwezi ng'oteekawo ekisiibo ng'ekisiibo ekyo kiggwa ku Sande ennaku oba 14 oba ennaku 7 oba 21 ng'ekisiibo ekyo kiggwa ku Sande. Kati ku lwokutaano nga tuteekawo overnight buli mu kisiibo ekyo buli olunaku olwokutaano twateekangawo overnight nga ssente ezo oyagazi n'atusasula nojja n'olimba abantu mbuno kisiibo. Kumbe mu overnight okuŋŋaanyaamu ssente nnyingi. Kati oli mu kulimba abantu mu satellite eyagala emitwalo 11 ogwa $. Yo sort media etakola ssente zaayo kiki? Wagambanga twetaaga basponsa ku njiriyo. Katonda asobola okwesponsalinga. Bwe banga radio ya Katonda lwaki teyeeyimirizaawo? Gw'onoosaba abantu mpaka ddi? Radio esinga okuwulirizibwa lwaki tefuna obulango? Ojja kuŋŋamba nti obulango obugoba kubanga bubeerako omwenge oba bubeerako ebintu nga si balokole. Nnyini MTN mulokole? Nnyini MTN mulokole? Soroti muneyimirizaawo ddi? Tukooyo tusabiriza ba ausigalo baffe betukozesa sente ze tuleke wakazi bafumbira abaana baffe bazibba ne bajje wa Pastor Bugingo baziweeyo kubanga olumu obwongo bwabwe bukwatibwa. Ogamba nti obulango obumutubugoba kubanga banyiniwe si balokole. Wasooka n'ogobako MTN ku kituuti yasooka neereetako ssente ng'egenda kuleeta ssente nga olinayo Vision Night ne Independence Night n'obagoba mbu Katonda yeeyimirizawo ng'abantu bakyali bangi bawa ssente mpaka omwana n'ogikkiriza. Pastor Bugingo gwenyini wagamba nti omuntu akola ka TV nalyoka ajjuzaoko ennamba z'essimu akawunti za bbaaka nga tomanyi kijja tosekereranga ayina nkenku ng'owanise. Tosekereranga ayina nkenku nga gwowanise. Kyova laba nayigira ekigambo kya Mr. Roni. Mr. Roni wano yagamba Mr. Roni yagamba nti obusiru nagwo mulimu n'amagezi nagwo mulimu. Osobola okukozesa obusiru n'ofuna omulimu. Lwaki olimbalimba abantu? Pastor Bugingo kati mbu Susan asomye diguli abaana bo baweererako ddi? Gw'olirinda abantu bakulabirako yonoona abantu. Okutera akazindalo mu misana teke oyambadde n'engoye tetumanyi oba bokisa ojambadde oba tojambadde oyambadde ne stocks oba muli banka tuli batemuli tetumanyi naye okutta omuzindalo oyogera oti era tomanyi na mwana wo kye yalidde omulenzi. Tomanyi na mwana wo kye yalidde Rwidi. Susan ogakasa okugenda Cavendish University okusomerayo. Lwaki tewasomere wa Pastor Bugingo gye yasomere wakayiwa? Lwaki? Kosi gye wasome badde tebagisomesaayo oba? Kosi gye wasomese wakayiwa babadde tebagisomesa. Kosi gy'osomye ewakayiwa babadde tebagisomesa. Lwaki omukolo mugututte namayumba ne mutaguteeka Kanani abantu bajje balye? Kyokka nga Susan sente z'osomeddeko ozijje Kanani. Pastor Bugingo okola mulimu ki gye mujjamu ssente zibadde ziwerera Makula? Temuddamu kulimbalimba abantu. Don't foolish the people. Don't fooling the people. Pastor Bugingo, don't fooling the people. Mbomufonye diguli. Pe!
okumanya makulu oli sitaani nze nga waŋŋamba nti katonda ampadde omukisa nga saasoma gwe teyagukuwa katonda nga yakuwa omukisa nobba omusajja omugagga agenda okukyusa obulamu bwammwe n'ewammwe alabirira baganda bo abalamu n'abafu n'abalalu lwaki gwe ogenze n'osoma nze nga bwe waŋŋana okuddayo okusoma gwe lwaki ozzeyo n'osoma bw'oba toli sitaani. How can you go to back to study? We tell me, God blessing me, you not study. How can you go? Please, tell me. Tell me. Tell us the people, please. Tell us. You are devil. Stani yajja okubba, okutta, n'okuzikiriza. You want killing my future. Kale abantu bajja kungamba nti nina omutima omubi. Mbwe nagenda ku ssomero walinga bayitawo ku beekeri. Kusaapola waliwo akayemba akalya waliwo essomero eriri awo. Makula yaŋŋamba katonda akwadde omukisa nga tewasoma lwaki oddayo okusoma? Gwe nga tewamalako lwaki oddayo okusoma? Lwaki wazzeeyo? Olaba mwe abagala okutta abaana b'abendi. Waliwo okunfula mawobe enjiikira awo endusu. Please. Don't fool the people. Waliwo basiriddayo. Kati nazzeeyo kakikulume. Nsoma n'oluzungu ndumanyi. I know English very well. I know. You are feeling it bite. Muli mutima oli ekikuluma. You bite you. You are feeling bite you. Sebo no digida. How can you thinking? Abana babbaawo. Nga tabaweerera, tabawa kyakulya, takola ki? How can you thinking about you? Singa babadde babo. Nze sifa ku ndowooza ya mulala. Nze sikukyogeza feeling, I can't. Njogera kyantuusibwako. Bw'oŋŋaana n'oŋŋa nti ekitaffe eryo tokirya kitta. Lwaki gwe nkisanga okirya ng'ate wakiŋŋaanira nayina enjala? Bw'oŋŋamba nti ekitaffe eri ekyo kitta. We nali ŋŋenda okiriira nga nayina enjala. Lwaki gwe nkusanga okirya? Bw'oba tolina mutima mubi. Ekitegeeza wali oyagala nfe enjala. Bwe nali ŋŋenda okusoma Makula n'oŋŋaana nti no Katonda yampa omukisa lwaki gozzeeyo? Pastor Bugigo, wano osaba abantu sente za satellite mbuuza. Wagamba soti yesinga, lwaki teyeekolera sente? Juza omabega ka wagenda n'ogamba emabega eyo, n'ogamba mbu nayogerako, mbuno toyagala baganda, n'osoma, Senkubuge muganda, Mwamirimu muganda, Human Resource muganda, Finance muganda. That is rubbish. Okuva lwe nava ku soroti, oyinza okumpa abantu batano Senkubuge be yakawandika mu sort media oba be yakagoba nga yabawandise for personal nga manager. Don't fooling the people, please. Don't fooling the people, please. That is the idiot mind. Kati mbuja mfunye diguli. Okuba kalango totusiriwaza. Okuba kalango. Naliyo kavendi shinge kuwa kalango. Netuwa n'ebikopo naliwo. Nga nkyali kusoti netuwa n'ebikopo. Nga tunonyengeje tunonya kalango. Kati bakuwadde mbuka ofo ogenda osome. Katulabe onosaba omulimu. Anti omazeeko. Buli aweerera omwana wa bayagala afuna omulimu. Tulabe omazeeko bonofuna omulimu. Era ogenda sigala awo.
ng'omukyasaba ndiga actually kati mwemba singa n'oba obulungi kubanga sente z'empawusigalo zaleete wammwe kati nze ndiisa Bugingo tagama ti yandisanga nze yandisanga nga nkola ng'ate mukolera mufumbira ndi house boy nayo zange ebigo by'abaana bammwe bibapamyemu n'akali omwo n'enja n'enjoza nga birimu n'envunyu nakombanga box wammwe engalo zino zonna zaali zaayubuka amanda tetufumbira ku gaasi tufumbira ku bisigiri bino ebiriko obubaati n'obwa waya nga tufumbira ku busigiri bwa waya gogamba nti wandisanga naye nze nakukoleranga kati nze ate mbaliisa kubanga sente z'empawusigalo zaleete wammwe ne mufuna ekyokulya ne mufuna wiigi ne bimakeup Susan nakukyawa kubanga wali oyagala kunzita actually tokivangako oyagala kunzita mpuleyinge audio z'abantu bemunsindikira nzipuleyinge omwana yapama mu luwombo ndupamemu njana dusesemamu temukyalina be mubba kati temukyalina be mubba nabakwata akati panti n'akagiti nayonona mu lujjuliro nayonona mu lujjuliro Makula nakukyawa wali agana kunzita wali onsaddakidde mu bathtub nakukyawa buli kye wankola kyonna kiri wano kyokka obusiru bwe wayina wantulugunyanga nga tomanyi nti ontulugunya ate n'ombulira ebyama bya bbaawo nyembibulira ensi tegweddalu gwe olimbalima abantu mbu osomye eddigwe osomye Makula osomye gwe osomye eki kale katukuwa emyezi 4 tulabe oba onoonyeza omulimu twagala tukulabeko mu kitongole ekirala ng'okola Makula njagala tukulabeko mu kitongole ekirala ng'okola ojaga ate nkolera kinga soti bweri kyogala mukyala wa Kalisa akola mu NBS oba mukyala wa Gakani akola mu NTV temuddamu kufulinga abantu mulimbalimba abantu mubya abantu mufulinza abantu mubasiranyiza future zabe muzisse Samye mudamu ne mubipostinga Samye osomye eki gwe Makula okyayiga gwe Makunalo okyayiga gwe naku eri mu kusoma mbu nsomye gwe osome nange awo nja kusoma ne Mukama nkwebaza wanunula mikono egyo bannaye gwe okimanyi n'ofiire wa Bugingo banga afiidde mu tooyi obanga afiidde mu tooyi wakiri ofiire eno ofuna bakuziika Makula yasomye ane n'ebintu mu Makula yasomye yasomedde wa lwaki tewagenda bbaawo gye yasomera oba bbaawo yatandikira okusomera university yaliiwo mukwate abantu omanyi ze bafunye okulanga akalango temuddamu tusiwaza ani agenda okuwa omulimu ku TV muri programu eriko Makula na Bugingo wano kiriko Makula wagisonda watunda kyo jigula
Pastor Bugingo watunda chokola TV. Wali okola mulimu kikalo ofuna sente za TV. Sekwere wagisondanga. Oyina akalanga ko bwerere kolanga kabalokole. Onane Pastor Mutawe wali mu muteka kenjiri. Wali muteka kenjiri ya Pastor Mutawe kule ku TV yo musajja gwe. Obutagaliza obukujjudde. Emitima emibye efufutizi. Efutwa. You are shellfish. You are shellfish. Zisagala boogera ku mwe munkaka. Mwe munkaka. Mumanyiro tuma abantu nga luddo twogerako. Twaga tufune fame. Sagala. Kubanga you are under me. You are hand my toys. Muli wansu wabigere. Sagala bogerako. Nimuntu mangalo do twogerako. Ngalo do twogerako. Bwe nasirika mu bogerako program yo kumacha ekyawulikika. Majjao ne mubugomo we nayogeranga ne bambukira ne babukira ne babukira bule ne babukira ono. Dakulu. Bwe nasirika mukatini bwakati. Negwa. Negwa. Mwali mayaya Pastor Bugingo mwogera kayongera kwa wagulu. Osabiriza olimba abantu. Tosabiriza kati goya kukana kina masiki. Oya kukana ki. Pastor Bugingo avude ono gamba Bobu Wine. Mbu yasubiza abana Uganda ensempya. Chokali mu America ayole samisono jangu ena baana be. Njagala kubuuza. Musajja gwe njagala kubuuza. Todda mufulinga bana Uganda. Emotoka jo parkinga ku Kananirandi ndiga cheji parkinga. Emotoka jo parkinga Kananirandi gwa atasubiza mpewo ndiga cheji parkinga. Pastor Bugingo mbuuza gwe sebo. Nziramu ate nziramu musajja gwe. Kubanga ojja kunyiza nali nkulese gwe nenkusasira bwe episode bwana ne sibukwatako nziramu emotoka jo parkinga diga cheji parkinga. Olwe Sunday bobo va kukananirandi ngovo okutwala gasawo gesente mbulira mukulu otwala kani otwala kani gowe kitiba njagala kubuuza otwala kani bucha sente za bana Uganda zosoloza zo babulijjo someyo kiri wali ozimbye liga sensi obe dwaliro ngali yambako government okati government yekufuna muntu wazimbe dwaliro mukyagolanya basubize ensempya ali mu America ali na baana be. That is the idiot mind. Pastor Bugingo kusendeza basoloza ku church oyino omuntu gwe weze sigiza ayizo zivuga mpaka mu banka ozirinda ne babudde bwa kiro novaawo nga bamazo zibana noziteka mu bootu ya motoka lori kozitwala mu sentinel mu banka mozitereka oyina gonzo zesigisa olina toda mtu fulinga. Don't fool your people. Don't. Nze sempya oli ali mukweyagala wano wagamba nga abasumba edda noyogera nga tukyali wali abasumba batwala bana babwe bweru nga tutumanyi nti mu wala wasomera bweru nti owerera muwerera mu Bungereza nga tonna mujja ko buyambi babana babe ne bafuna basale gwe muwala wote yamalira ku basale olimba abantu wano olimba ate namwe abasumba abalimba abantu mwegendereze wamanga 13 ina shoya sennono shoya sennono eri ku fido dido
oyo mwami akola ku MCF ku radio ye Mutundo ya Pastor Tom. Mujje mutwegatteko tunyumirwe music wa balokole, music wa gospel, ayimba bulungi. Gwe Pastor Bugingo wegendereza okulimba abantu. Ensi yakyuka dda. Oyina filintani sitani yatesezza okunzita sima sitani yagaye Pentagon ejazimwa. Gwe watubako wano sente mbuza pulani sima milioni 4 sima milioni mekambo zikuba pulani ne bajja ne basabawo obutaka butono mubadde baprovinga ttaka abayisirayiri bagenda leta ebisenge bamaze okukola. Gwe wetereza ate nkwata bulungi. Azawazo ojja kundeetera okugamba abantu radio ze mubeerejezaavu neye 40. Kwata bulungi. Please touch me property. Ojja kundeetera okujjayo akayuzi nga sinnazaagala. Nzite. Radio ze wasondesanga abantu okakasa wazigula. Ngenda mpola. Byonna ebimpanga tubiraba. I see you. Wazigula. Obanze yagamba ofuna omukazi ow'olugamba. Gwe wazijjako musanyufu. Musanyufu. Ako osooka sirisa. Twakola entegeka mu ggulu tetuli balimba. Ffe tetubuzaabuza abantu. Gwe obba omugagga n'obba omunaku. Obba omugagga n'obba omunaku. Olimbalimba abantu wano. Tolina faamu ewaffe emubende mu Kiganda ewe Kasanda. Tolinayo faamu kumpi ya mailo 4. Lwaki totunda faamu n'ozimba gundi? Wagamba nga basuma mbu bavuga emmotoka ennene nga basabiza mu bibaati. Gwe gy'ovuga teringa omuzigo. Ennyumba gye wazimba ennamanyi ba sente mmeka? Tunda ettaka ly'enna mugongo ly'olinako egundi ozimba ekyaki. Lwaki ozimba ebibyo nga tondagira? Gwe kati nze nga wambuzaabuza mbu sisoma. Gwe n'atabagwe ojja mmala kunneetondera. N'ataba ojja fukamira maaso gange. Bw'oli neetondera ndikuddiza n'abaana nze nkubuulidde. N'atabagwe. Byewankola obimanyi. N'antaba byewankola obimanyi. Byewankola obimanyi. Olw'okuba nze ndi musajja siringa bbaawo soogera buli kimu. I can't. We illiterate because I have family. I have a children. We illiterate. Oli obusungu mwoyo. Saagala gasiya. Saagala gasiya. Bw'asomye. Pulira obusungu osomera mu ssente zaffe bawusigala omulekera emitwalo 3 akozesako omutwalo gumu n'ekitundu. Omutwalo n'agutwala mbu ssente ejja 5 eza transport. Era gwe alina awusigala ewaka ng'oleka wawusigala ewaka ssente ez'okulya
n'abaana begendereze nnyo nga basembereza church ya Pastor Bugigo sente bazitwale kati wakyali yufa abantu abategera twavaayo basigadde bawusigala bali abasinga muyimbi kye yali avudde Canada eyo nga wa gospel ne mumutumbula n'abeera ku top ne mumuteekamu ssente oba ne mupromoting muyimbi ki owa gospel gwe mwali mupromotings nga n'afande Johnson yabalema nga mwagala nga mukozesa kumpi naye bwawusiboyi afande Johnson yayimba alabaza Susan tewamukubanga mwagala nnyo Katonda muyimbi kigwe muyina gwe mwatumbula muyimbi kigwe mwatumbula eddogo lyamwe erikyakwata balala sife lyafuluka dda byewandisa nabisesema dda Makula sikwagala oba nalisonyiwa nandisonyiwako baawo naye Makula sinaba kuba byewankola obimanyi ebya public n'ebitali byewankola obimanyi you know what to do to me bawo nabwanateeka mu sente nyingi nnyo akole kino gwe bagambye okufa kibonerezo okufa tteeka mukole buli kimu nenika zammwe muzitunde mukole kye mwagala muddeyo mukubeeyo essimu oba babigatto byammwe mubadde mubongere ku ssente kati ndi asset nkuŋŋanyizibwako ssente nsebo nina ne budget namba laba noono waliyo omulambo gwe babanja temumanyira temuntiisatiisa temukiddangamu ate saagala kunziramu nze tebanziramu era Bugingo kye wakola kirungi nnyo obutanziramu biwali otandisa sibaya bbiri wali okatakudde akawunya wali okeetyabidde akalimu obuuka oddangamu nonziramu wali okeetyabidde era eyajja n'akuwabula naga nti bbini tomuddamu nja kuwunyira nali ngenda kuwunyira nenkuleka oddangamu n'ontakula naye ye Makula sinaba Makula sinaba era onsimanga okimanyi tinaba olimala kufukamira nonneetondera Makula ojja kufukamira nonneetondera ayino nze kawooya ojja kunneetondera siri Katonda naye gweosobezza omwetondera ate beetondera Katonda yekka Bayibuli ega nti kola yagala neebaawo nga bwe weeyagala kyotayagala bakukole tokikola mulala maze ozaala omwana wange Makula ataŋŋamba ayogera akini adduka nente omwana omuweeyo wa ono omusota gwa Makula olaba guli abaana booli nawona omusota ndowooza aliyo yakunkwata nawona Makula nakuwona Susan Makula mukazi wa Bugingo nakuwona ge mazima nakuwona kubanga buli abeerewo tali successful tulabana abakozi ba media
aba NTV aba NBS bagenzeke Dubai bagenzeke wano kulambula abasochi wali wagenda mubakumiraawo kasa omuntu agula ya kamotoka katini nnyo nagula ya 5 ku 10 yo bulamu buweddeyo mubakumiraawo ndeta kulampola bijingo ntakulampola kubanga bwe muli ntakula muli nyumizaako ne luyombya Charles mumumanyi